Neumbe Rose, Niwakala Moses, Noho Kurusumu, Abata Nasome Weno, Munyambe no, Nasome Mwasi Mulonzi kana cha United yase hoye hanye yeche ya mani nawe butambuke tubadde n'abantu bana abesimbyewo tubadde n'omuntu asooka ye mukulu Fred Kigongo netubeera n'omulala bamuyita Bujasi netubeera n'omulala ye Ian Kyeyune netubeera n'omulala ye Nakabale Patrick obululu butambudde bwe buti Bujasi talina kalulu afunye zero netuzaako mukulu Kyeyune Ian naye afunye zero netuzaako Nakabale Patrick afunye obululu bubiri netuzaako omukulu Fred Kigongo Mpanga afunye obululu bibiri abiri okusomozebwa ko tulina mu Nakikungube wano oba mu muluka mugobole y'Emasuulita enguudo nfu abakulembeze betusindikayo tebakola amalwaliro tewali abantu abazadde ab'embuto bazayira mu makubo ekirala amasomero mabi amasannyalaze tetulina nga bw'olaba ekitundu kyaffe tulina okusindikayo omwana waffe Kigongo ye musajja alwanirira omuntu owa wansi tuli bakamba ku mulundi guno twagala Kigongo okusookera ddala nebaza abalonzi bange abawa Kisoro disitulikiti yonna kubanga mpulira buli wamu nze mpangudde okusingira ddala nebaza abalonzi ab'oku kitundu wenzaalibwa kubanga ebiseera ebisinga obungi ekyalo bwe kikuvaamu mwana watu ne bwogenda eri oba tulina makulu nebaza nesikwebaza abalonzi b'e Nakikungube abalonzi b'eggombolola yonna abalonzi ba Kisoro disitulikiti yonna mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okubategeeza era njagala okutegeeza bannawa Kisoro nti ebiruma ab'e-Bussi byebiruma ab'e-Masuulita ebiruma ab'e Kasangati byebiruma ab'e-Masuulita nekyannaku nnyo nga Masuulita eyaleeta gavumenti eno mu kitundu mwenzaalibwa temulina masannyalaze amazzi amayonjo Kigongo Fred kyentandikirako nga nfuuse ssentebe wa Kisoro disitulikiti kwe kutambula mu ministries naddala ezigaba amasannyalaze okubanga Nakikungube Busiro North wa Kisoro disitulikiti yonna n'okusingira ddala mu kyalo mwenzaalibwa nga tufuna amasannyalaze njagala okutegeeza bannawa Kisoro nti kyekiseera naffe abaana b'abalwanyi okulembera ebitundu tuva bakitaffe banyaffe bakitaffe balwana
naye bw'olaba nga balwana nga bali mu mbeera embi ne basazeewo ne bagamba newankubadde bakaddiye kabaleete abaana baabwe bakulemberere mwenaale njagala okubategeeza bana Wakiso naye yawamu tugenda kukolera wamu teri mukulembeza ajja n'akulayika nsaba bannange bwe mbanga mbasinze baneegatteko tutwale Wakiso mu maaso era okuba waggulu nga nsaba bana Wakiso mwenna okulaba nga NRM yeeyongera mu Wakiso kubanga Jeno Yoweri Kaguta Museveni akyaliwo akalu yes ogambye nti ngenda kukola nti ebiseera ebimu akamyufu katuyizayo nze naalisabye gavumenti gye ndimu nti akamyufu nako kabere ka mazima weesanga nga tuli mu kamyufu naye nga mulimu abantu abajjudde ebisawo bya ssente babonyabonya ffe abatambula wansi mu butuufu bwakuwangula owulira ennaku nga gw'otambuza ekigere okutuuka ku muntu asookerwako naye nga ye ali mu nnyumba ye alinze kugaba ssente osanga omuntu atali munywevu mwenaale ezo givaamu n'olwekyo nze nsaba twe tuba tuli mu kalulu akamyufu mu pati yaffe kabere ka mazima na bwenkanya abantu bafune essanyu lyabwe kubanga baba n'essanyu mu mutima basanyukire oyo gwe balonze singa wabaawo okuwangulwa n'okuwangula kubanga tujja mu bintu bibiri waliwo okuwangula n'okuwangula naye nze manyi obuwanguzi buli wange naye singa kibaawo nze nsaba bannange singa mbawangula banneegatteko tukole kituufu singa akalulu kabanga ka mazima naki naye singa nkazuula nga akalulu kano si kamazima na bwenkanya nja kukomawo era abatuuze bange bambulire ekiddako eyinza baba obubaka bwa paalamenti 26 nga nzija kutereeza bintu kubanga kutereeza bintu byogera bulungi ne bategeeragana oba oli awangudde n'awangula bibi naye siganda ogundi tegenda kulya wo ebasibyagalawo mukalulu kubiteeka mwogere bulungi eddoboozi erinyuma kimuŋama kikyeyongerako nze emyaka egyange kubanga ne mukuba kati sikyatuuka oyo bw'ayingirayo kiba kya ddembe n'atambuza banne baabasigadde mu ggwanga wamaanyi nnyo kubanga nange ayogedde wano kati wendi ffe twalwana okuyingiza Museveni mu buyinza kati n'omwana baba ayingiddewo nange kimpa amaanyi okuba omulimu mumanyi mwenna masuuliita Christopher Kawesa Ssaalongo nannyini mayiro y'enaakalya yenze siri mulala manyi ezi yalina maanyi sirina kyenkola mbeera wano nga ntudde nenzibizaawo nenteesezaawo obudde era amagulu nange oba nkyaliwo nje ku kantu nange nfune kendya nze chairman wa NRM Nakikungu chairman wa NRM Nakikungu tusazeewo okulonda omwana enzaalwa wewe ensonga nti yamanye ebizibu byaffe tuyinza kulonda abantu babukaira ate omwana yesimbawo waffe wano ne tumuleka Kibongo Ssaalongo Mpanga tetulina okuwaka basuliika wano kubanga olutalo lonna lonna lwatandikira wano era abalwanyi bonna baava wano masuliita olwekyo tulina okulowinga makusuliita ffe nebanga era tulina omuntu waffe ekitongole kiri awo abayeekera bonna abatuusa Museveni ku lutalo baava wano abalwanyi bonna baava wano ensonga lwaki basuliita twagaledde ku ntiko tusindikayo omwana waffe anasobola Wakiso tusindika omuntu abadde kansala okumala emyaka kati twagala tumugulumi ng'agende ku ntebe ate twatutula ki
Masulita yawangula Kayusi. Ono musajja Kigongo. Tumwagala nnyo okulembera Wakiso district nga chairman waffe. Musajja mukozi yatusakira okusawa enguudo nga yatuyise. Musajja mukozi muvubuka muto ajasobola Wakiso. Tumwagala nnyo. Tumwagala Kigongo yatukulembera mu Gombolola nga tusayira enguudo nga tutusako amawulire amalungi naye kati tetujja agafuna naye kati tusaze omutwalo wa Kiso abeereyo omwana waffe enzaalwa ffe tumuzaala ate owa Masulita kyeno naye no Masulita kubanga eno sabukawunti sigama nti yegwe twagala tumwagala kuba movement muntu wa movement mu mazima akoze ebibiina abe wala tubalaoze ne tubalabako naye mukiva ekizo twagadde agende zira ku mbeera bweri kati constituency yaffe ya Busiro North constituency bagiyita constituency y'Ekaramoja mu Wakiso osaawa eno omugaati gwa district kubadde tugufunako kitono naye ate nga omwana waffe oyo Kigongo Fred y'omukoba obutono bw'olabye obubaddeko obanga amakubo ye yatusakirako konga kansala osaawa eno aba avuddeyo okulaga nti ayagala entebe ffe tujja kgenda naye mpaka we tunaakoma olw'ensonga tumusuubira mu bingi nze Luutu Kizestom chairman na Kikungube nga mwerose eno mwe muzaalibwa Kigongo era naye walondera Amanya Haji Bujasi Hussein, aspiring candidate LC5 chairman Wakiso district. Kusokera ddala akalulu kandibadde kalungi naye byetusanzeemu nti bannaffe abamu bakafuula kakufana kuwona abalala mu bwirabye gye tubadde bajjayo emundu bala ne bajjayo ssente buli kyosuubira nti ekyokulwanyisa ekiwangula akalulu nekiba nga tekisobozesa omuntu ateesobola kuyimirira mu kalulu. Then ekyokubiri disitulikiti y'e Wakiso nnene nnyo toyinza kuba muntu weeks 2 atambule disitulikiti agimaleyo ate mu weeks ezo 2 president n'akyaliramu nga buli mukulembeze wa kitundu kyonna alina kubeera awali president kati ate nga naffe twetaaga okutambula eri bantu ate naffe twagala okutambula ne president enkomerero ne kiba nga akalulu tekavuddeeyo nga bwe twandibadde tukaagala ekyo nga kivudde tukitadde wabbali pate yaffe erina okukyusa mu nkola lwaki tusimba emabega w'omuntu tetusobola kuba bululu bw'abantu sente ze tusasula nga nnyingi twandibadde tukuba obululu omuntu najja n'atiikinga n'agenda akalulu kaleeta empaana kugeza nze nyina agenti wange owawanoonye Wakiso mu town council gwe nakutandika naye gwe nawandiisa naye twagenza okukomerera ng'ate aliwo opponenti wange ate n'akeera ku makya n'ansaba egundi agent whatever letters kasisobola zimuwa olwedde namuwulidde eggulo ng'ali ku CBS ne opponenti wange kati ate olwaliro mbimuwe abiraalire tufune zero nensalawo ekyo tukite ekyo nga tukitadde wabbali abalala batidde okulonda lwakuba bakwano baffe sayidi ne sayidi nadde ebbali so ekyo tukikyuse tulabe nga tufuna enkola empya ng'ekibiina abantu gye banaalonderawo wadde okweyuzaayiza kubadde kungi naye bwe bivaayo nga biri fair temulimu kubirumira ndi mweteefutefu okugenda n'oyo anaabawangudde kubanga nkimanyi abantu tulinga abali mu mipiira osobola ogenda omanyi nti waliwo awangula ne gwe bawangula ekyo nga kiwedde mbuziza kikya akati bwe biba bituyuzaayuzizza nze nnyini ngenda kutuula ne ttiimu yange tulabe kyekiddako. Kigongo alabisenga enakikunguwe akawangudde nze ayogera ndi muwanika w'abavubuka omwami honorable Kigongo obungu bwafunye wayinza obeera nga tewali wamuvuganyiza katusabe newalala bigende mu maaso tulonze omuntu anaatukolera anabeera naffe mu buli kimu agenda otuzza mu mbeera